Kampuni ya gavumenti ya Uganda Airlines leero etandise olugendo lw'Ebungereza mu kibuga London butereeva awatali kuwumula. Basimbudde ku kisaawe Entebbe nga mu kkubo bamalamu essaawa 9:30. Batambulira mu nnyonyi bwa Guuga eya Uganda Airlines eyeetikka n'emigugu era ebyuma eby'omulembe bikozesebwa okutikka. Luno olugendo lwakakasibwa gye buvuddeko luwezezza eŋŋendo 17 mu mawanga 18. Baakugendangayo ku Lwokusatu, Olwokutaano ne ku Sande nga tiketi emalawo shilingi obukadde 2,740,000 oba $750. Ennyonyi eno yeetika abantu 205 era Jennifer Bamutulaki ku lwa Uganda Airlines alaze kye batuuseeko mu by'entambuza z'ennyonyi. Today we celebrate the successful culmination of those efforts. At approximately 6,464 kilometers or 3,360 nautical miles, as we say in aviation, London is now just the longest route on our network. Abakulu abawerako mu gavumenti ne bannabyabusuubuzi bagendedde mu nnyonyi eno ku lugendo lwayo olusoose e Bungereza. This is very instrumental for us. We are seeing 3 things or 4. Number 1, the tourists coming to Uganda now are going to find it cost effective to come here. Minisita w'ebyenguudo n'entambula General Edward Katumba Wamala agamba bagenderera okukuza ebyenfuna bya Uganda. Tugenda London, tetugenda kusabiriza, tugenda kuleeta bantu, tugenda kunoonya ba investor. Tetutwale London kunoonya ba investor, tugenda kunoonya bya kusobulagana, tutunda ki, batuguza ki, ebyaffe tutunda bingi beetaaga. Bannayuganda tuve mu ngalo bunani, abasajja baagala ebyokulya tebalina byakulya. Ku lwa Bungereza, omubaka waayo kuno Lisa Chesney akakasizza okunnyikiza ebyensuubulagana kewafunisseewo olugendo olugatta amawanga butereevu. Uganda Airlines are organising a fantastic event tomorrow to celebrate this. And this inaugural flight coincides perfectly with the East Africa Trade and Investment Forum in London on the 21st and the 22nd, bringing together a great mix of UK and Ugandan businesses. I will be there with the purpose of supporting further ties, further economic opportunities between our two countries. Kyambadde Lawrence ne Grace Segirinya, SOT TV Omunnyo.